sinzire gyende ndabe byolaba byolaba byendaba katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala ngenabwe gye tukoolekeza kwe byetukuwa tubijja wala akanyomero byolaba byendaba mu evening drive ne Lubowa Chemba. Kale ku evening drive ne Lubowa Chemba amawulire ag'omu ddwaniro olunaku olw'enkya njagaddamu ekizibu lwaki ennaku zino ebbiri jjo ne leero sigakoze. Waliwo ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ffe ze tulaba nti nkulu okwogerako. Kakati ensonga omanye omusolo gwammwe abafuzi ab'ennono bagenda bbawa biliyoni 3 olimba ekyo kimaze okukola ki maze kiwulira abafuzi ab'ennono bakwebe biliyoni 3 wao kibaga okuleta mu palamenti awo bakiyiseewo amawulire amaala gajja babuulira golina okuba nga otegeera nti omusolo mu bakozi mwe Rockie Lubowa bagenda kwongera batemu omusolo funa nga bw'okola pay as you earn sasula nga bw'okola si bwe kiri pay as you earn kubanga NSSF bakujjako 5% 10% agikusasulirayo mumanyi akozesa si bwe kiri ekitundu ekyo yakiteekayo birende ebintu bigende kawoolawola omanyi mubeera eyo temumanyi bintu bigenda mu maaso muki mu ggwanga bantu babeera eyo tamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga. Ngenda kudda ku basuubuzi kansooke maliriza ensonga zino nkugamba ekisooka kye mulina okutegeera waliwo biliyoni z'essente miliyoni 5 bye bateekateeka okuwa saabalizi w'ebitabo bya gavumenti Auditor General muwanga agenda okuwummula. Waliwo miliyoni 5 ebina ebyaweebwa komishona ebitandise okufuuka namulana ng'amabere g'embwa ebyo tebakyagala tubyogereko era musebo musango gwa naggomola okwogera ku kintu ekyo gutandise okufuuka musango kati nezi Rockie nfuna bulungi nkuwulira genda mu maaso nkuwulira bulungi nnyo saga kwogera bintu nga abantu babiwulira bulungi agala babiwulira bulungi totola ensonga yo njiwulira bulungi kakati sooka owulire bino manya ganembimanya engeri omuntu gyasasulwamu mu abakozi mumpulire omusolo guzze waliwo bajjako 10% 30% ne 40% kusinzira bwofuna 10% 30% ne 40%. Kati mu mateeka amapya agagenda okukolebwa oba agateekebwa okukolebwa osegeera abakozi bajja genda ku 18% yeno ja VAT okusinzira ku musaala gw'ofuna nga ziva ku musaala gwo revenue ekaayi naye nga bani abakola amateeka ba MP bammwe kati jjukira nti bagenda kujja omusolo ku mateeka gateekebwa bagenda kujja omusolo ku mafuta omupya bagenda kwongerako 10 okiwulira ekintu ekyo nkuwulira bagenda kujjako omusolo ku mazzi gonywa ku nnyumba z'abapangisa b'olina ettaka eritundibwa mu municipality nezisite era nga bakuwa ennaku 15 kubanga omusolo gukoze kasita bajja kukuba fayini ojja kunyumizako nejjajjaawo oba okusibwa emisolo emipya gyendiko gyenkutambula seminti agenda kweyongerako bagenda kwongerako nusu 5 buli kilograms 50 ku seminti tuliwa Uganda
manya abantu muje kuja tuli Kenya tuli Uganda kati tuula go ku radio ulirize owulya Uganda bwetambula nkuwulira kakati ginejo n'emisolo abazungu abali batuwa senti olw'etteeka liri ekyekifuula nginenge gye mutegedde bagenda bajjamu sente zaabwe kyokka n'amakampuni agadduka mu Uganda olw'omusolo geeyongedde okuwera manya geeyongedde okugenda amakampuni geeyongedde okugenda nga gava mu Uganda kati eyo nvuddeyo kakati nga nkyali awo waliwo eddwaliro twabagambeko erya Lubowa kati wuliriza Pioneer Bus mugimanyi musembere Pioneer Bus otegera eyagala government Pioneer is a bus abagere nambole mulaba bus eziri awo Pioneer is a bus ngamba gomuwa omusolo kati yakutegera sente zamwe zigenda eyagala bajiwe bilioni 25 osagera nkuwulira okuva ku Nambole Stadium jukira nti Uganda Land Commission yawalizi ya myaka 49 ekitakkirizibwa mu mateeka nti ekitongole kya gavumenti ekimu tekisobola kutunda bya bugagga bya kitongole kya gavumenti ebirala oba okweyingiza mirimu z'ekitongole kya gavumenti ekirala. So Uganda Land Commission yamenya amateeka awo. Kati mu kumenya amateeka omusajja ono owa Pioneer Bus Nambole ebadde mubanja kanako mukawulirize Nambole ebadde ekola ki mubanja Nambole ebadde mubanja milioni 157 kuteekawo basi zaabwe naye olw'okubona Uganda Land Commission yamwalizi ya myaka 49 omusajja agamba nti okuvaawo aba Pioneer Bus nga akaseera ke mwampa tekanagwayo government esebo erina okukwata bilioni 25 mutuufu ani awa sente ezo mutuufu anti ani awa sente ezo government si government nga mukyali ku ebyo nabagambye jjo nti abaka mu parliament bagenda bongeza pa DM basabye ezo sente zani era nga bali kwagala za mwiwa musolo in fact bagala ebilioni 125 zaki okusobola okuba nga zongeza ku bulamu bwabwe gye batambulira ebweru w'eggwanga pa DM ne okubeerawo wano ne bannayuganda bampulira oba tebampulira ebilioni 125 mwe batubabulira ebintu wano mu Uganda nobe noli emimonde gyo ne baluguwo n'otuwogganira bye bigenda maaso mu ggwanga era abasuubuzi mugenda kusasula sente emisolo gigenda kufuuka emiki abasajja baagala sente era nga mu mbeera efaanana bwetyo wakawulira emabega nti basasanya ebilioni 907 mu obukadde 7 zaali zaki kisaawe ekisaawe kya Nambole bakisasanyako bilioni kyokka bakyayaga bakyongere bilioni za sente era nga kiteberezebwa nti omukulu Magogo avuddeyo n'agamba nti kirabika bayinginiya abakolesebwa okuzimba ekisaawe tebaali batuufu ezo sente zani zamuwa